Bano be bamu ku basuubuzi abali eyo mu lunaana abakedde ku kkooti ejjinja nga bawakanya ekya Town Council okubagoba ku nguudo we babadde bakolera mu paaka ya takisi n'eya bbaasi. Abasuubuzi bano babadde bakulembeddwamu munnamateeka waabwe Sharifu Ssemaganda ko n'abakulembeze abalala okwekubira enduulu eri kkooti. Abasuubuzi betwogeddeko nabo balaze essanyu nga bagamba nti babadde basula ku tebuukye olw'ekiwandiiko eky'okubagoba we babadde bakolera nga baagala waakiri bongerweyo obudde. Nayitawo 92 mpempoza ya mitwalo 3 okuvanga we nayitawo tibamandanga. Kitulwanisa nteekateeka gavumenti aye tusaba omuntu abalwire mu wantu kati nga ife abayiiya abavuka abeyiiya obwenyiye twenda gavumenti etugeme enkola. Naye nebaza Katonda atukolera kino balanga simanyi kyakuwa Katonda. Kalimu Mukama akulira abasuubuzi bano agamba nti olunaku olwaleero basazeewo okuddukira mu kkooti kubanga Jinja City Council ezze basumbuwa nnyo naye nga bakimanyi nti ekigendererwa kyakwagala kutwala ttaka lino we bakolera. Aye ng'epaaka eno twakagibaamu emyaka egiswika 45 nga tulinabo buli tawuni kirakaida wano tubaire nabo bulungi emange aye okuva okugubula okwaitako okwaida esaawa eno benda kutugubula aye ng'ate baatuwa okwezimbira wano twabasaba baatuwa epulaani tulinayo buli kintu tulinakyo. Omuwandiisi w'ekibiina ekitaba nannyini bukiyosiki buno Bidra Deo agamba nti babadde basasula Jinja City Council buli mwezi obukadde 4 n'omusobyo nga n'olwekyo tebalina kumala gabagobaganya bwe batyo. Nenza abantu bategeere nti taxi park koona katale katya bakageze eti nga bakawa n'itenda era tusasula sente ttali ntono ino miliyoni 4,607 buli mwezi letuwa kanso tera nesinzira ku kyokutuderega nti obuyumba bwaife buveemu. Ono agamba nti babadde batandise ne ku lugendo olw'okulaakulanya ekifo kino nga bagenda kuzimbawo ekizimbe. Kubanga minati ya kanso twagifunamu 220 tutandike kuzimba aye batusumbuwa ne BOQs natambuza bigerenze mwene kale kwogera okuva embiko kwidda wano okusima itaka bwe muli kubona kyamani wali kwogererawo. Kati bano kkooti ebawadde nga 7 omwezi ogwokutaano lw'enaasalawo eggoye ku kwemulugunya kwabwe. Era twasaba kkooti nti nga 7 ogwokutaano paka 2026 bongereyo ekipapula kyaimwe ekyemereza kanso okugobawo abantu abo paka kkooti lwerisalawo kwolwo. Omwogezi wa Jinja City Council Rajab Kitto agamba nti bakugoberera ekiragiro kya kkooti okutuusa kkooti lw'enaasalawo wabula n'agamba nti ekiragiro kino ekya kkooti tekikola ku basuubuzi abakolera mu bitundu ebirala okuggyako bano bokka abeemulugunyizza. Naye era ekiragiro ekyo tujja kuba tugenda mu maaso n'okukigondera paka omulamuzi w'anaaba amaze okuwuliriza ensonga zaffe era bw'anaazuula nti ndowooza ffe batuufu then ajja kujjawo ekiwandiiko ekyo tugende mu maaso n'ekyo tekitataaganya bifo birala byonna bye tukoleramu operations era wala tujja kugenda mu maaso nga tukola operations ezo kubanga kino ekiwandiiko kiri ku only tax park obukiyosiki obuli mu tax park. Ebikwekwete by'okujja abasuubuzi ku nguudo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo bikyagenda mu maaso nga byatandikira mu Kampala ne bisaasaanira eggwanga lyonna.